bungedde 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 baali luddawa abaana bamuno musembereno kikutte ekyoto kikutte omuliro gugulujja omuliro gugutumuse. Oluganda tukwaniriza nate ku kyoto kyaffe ekya Sofira weebale kwekuumira ku mukutu. Tuzze twogera ku nsomesa enzaaliranwa. Bajjajja abo abaali abasomesa mu nsomesa y'enzaaliranwa balina obukodyo bungi obusomesa. Akamu ku bo gyali mizizo, okugeza bwe twakulira nga batugamba nti omuwala bw'atuula ku kinu amera ekirevu, nti bw'otuula mu masiga wakati oyatika omugongo oba okutuka omugongo. Kati bwe twakula ne tutandika obiwakanya ne tugamba nti baatulimbanga. Twazinga bizinge ne tugamba nti nno baatulimbanga ne tuteebuuza nti nsomesa ki eyali emabega w'ensomesa eno. Bannange, nga mukula nammwe mwayina bye mwawuliranga boogera? Bw'oba wakula obiwulira, nsaba mu comment section otuteereyo naawe emizizo gye wakulanga ng'owulira nga bakugamba nti bw'okola kino kye kibaawo. Byali badde bikyatugasa mu budde buno singa sitwabizingazinga ne tubiyita bikadde ne tubisuula ebbali. Awo bwe twogerera ku nsomesa y'Abaganda gye bayita Sankofa, egamba nti jjukira gye wava olyoke omanye gy'olaga. Kati ebiseera bino byonna tuzze twogera ku Ubuntu, naye kati tuyingira Sankofa. Sankofa ono atugamba jjukira gye wava olyoke omanye w'oli, olyoke omanye gy'olaga. Ng'okula olina emizizo gye wawuliranga gye wali agadde naffe tumanyeeko. Nkusaba mu comment section otuteeremu naffe tuyige nga tukuyigirako. Kakati tuyingidde essuula y'ekkumi mu katundu ako-12 ak'akatabo ekuba omunaku akawandiikibwa Robert G. Mukasa. Ng'essuula eno egamba nti lunkuse muwala wa lungudde. Tutandika bwe tuti. Okunoba kwa Nakiboneka kwankuba wala nnyo. Emirimu awaka gyeyongera kubanga ne maama gye yakolanga gyaddira nze. Ekintu kino eky'okukola obutassa mukka kyakosa nnyo mukwano gwange n'ennambi, anti obudde bwaffe obw'okusinkana bwasalikako nnyo. Si kya budde bwokka, naye kubikwata ku nnambi neeyabizanga nnyo nnyabo. Kale engeri gye yali takyaliwo, ebizibu ebyagwangawo wakati wange n'ennambi byankaluubiriranga okugonjoola amangu, kuba yadde munywanyi wange Kisirinya yandi ku lusegere twali kumpi mu kigero kyekimu, n'olwekyo okuwaŋŋana amagezi ku nsonga zino nga si kyangu. Taata naye yeeyongera okundako obukambwe nga gy'obeera nti nze nali nvuddeko kalumanywera eyannobya Nakiboneka. Ndowooza omukulu yali abifudde bya kiiso kya mbuzi. Nagezaako nnyo okumanya obutuufu ku kyali kivuddeko okunoba kwa maama oyo gwe nali njagala ntyo, nga tewali ayinza kulunviira ku ntono, okuggyako oluvuuvumu olwavanga mu ebyo lungudde bye yasamwasamanga nabyo ne bya Kisirinya bye yabakanga wano ne wali. Tewali nsonga nnambulukufu eweebwa, kubanga abaali mpadde amawulire amatuufu amatama gaabwe baalinga abaali bagabatiseemu amazzi. Okusinziira ku ŋŋambo ze Nabakanga, ye Ntooli bwe yafubutuka mu mumwanyi ku luli tewaali yaddamu kumukubako kyamulubaale mu kitundu kyaffe ekyo. Newandibadde omukoosi gwali gugudde mu mukwano gwa taata ne maama Nakiboneka, ogwange n'ennambi gwasangibwa gumaze okusimba emizi nga gunywedde begguluggulu. Omukwano gwaffe guno gwannyamba nnyo okugumiikiriza obukambwe bwa kitange bwe yali asitudde, kubanga newandibadde taata yankambuwaliranga ku bintu ebimu emisana, namanyanga nti akawungeezi nga taata akkiridde okwesiba omumbejja Namaalwa waakiri n'alaba ku nnambi wange ne tulojja. Lumu mbanyumyamu n'ennambi akawungeezi akamu, namusinyiza ku neeyisa ya taata eyali embuzizza emirembe. Yanziramu nti tebeesigwa, tonyigira kitaawo, mu butuufu saasira musaasire.
bye tuwulira bwe biba bituufu ne bw'oba ggwe oyinza obutasobola kusonyiyirawo omuntu ng'akukoze ekintu ng'ekyo. Jjukira nti omukwano gye gukoma obuzito bwe gukosebwa obukyayi nabwo gye bukoma obungi, anti awabadde omukwano omungi ogwo waddewo obukyayi. Bwe tolaba nti omuntu abadde ayagala munno okuzaama olwaleero bw'amusanga n'omulala enkya ayinza okubabundugulako olwegi lw'amazzi. Taata muleke mwesonyiwe, ebiwundu ebimuli mu mutima bwe binaawona ajja kuddayo mu mbeera ye eya bulijjo. Obugambo ng'obwo bwangumyanga nnyo n'essanyu ne ligenda nga lidda mpolampola mu bulamu obwange. Namugereka nga bwe yatonda abakazi batera okulabira ewala. Lumu akawungeezi awo ng'enkoko we ziyingirira twali tutudde mu kafo kafe aka bulijjo tunyumyamu ng'enkola yaffe bwe yali, nambe naŋŋamba nti tebeesigwa mukwano, twagalanidde ebbanga, ongize era nange mu ngeri emu oba endala nkuyize, ng'oggyeko obusungu bwo buli kintu kyonna kye nandyagadde mu musajja okirina. Olaba otya singa tutandika okulowooza ku by'okufumbiriganwa? Okwandibadde ng'okuddamu natulika butulisi n'enseka. Kino kyanyiiza nnyo Nambi era nambuuza mu ddoboozi erijjudde obukambwe nti kati ekikuteetyemula kityo kiki? Awo waliwo ekisesa? Mwattu ensonga gye nkubuuzizza nkulu temwetukirwako. Nali sirabanga ku Nambi ng'anyiize yadde okumuwulira ng'akangudde ku ddoboozi atyo. Ku luno namanya nti ebintu tebyali byamannyo wenu. Bwe ntyo namuwooyawoya nti mukwano Nambi sisese lwakuba nti by'oyogedde tebiri mu magezi, wabula ekinsesezza kye kino nti ky'oyogedde ndaba ng'ekirooto. Naawe labayo, olowooza kitaawo Omuganda Kaswa ayinza okumala gakukkiriza ofumbire munnamawanga ng'abaakuno gwe basiiba batulangira nze ne kitange? Ekyo ng'okitadde ku bbali, ewammwe muli bagagga ate kitaawo y'omu ku babinojjo baakuno. Wali okirowoozezzaako nti tayinza kukkiriza mwana we omuwala owa Namuniginaati okufumbirwa nze Tebeesigwa yeeyaguza olujjo? Nambi nkwagala n'okusinga ggwe ky'olowooza, ate naawe nkimanyi nti onjagala bisoko nga by'eŋŋoma, naye abantu abatwetoolodde bayinza obutatukkiriza kuwoomera omukwano gwaffe guno. Bwe mpunzika ebigambo ebyo nagenda okulaba nga Nambi atandika okufeesa n'okusikondoka. Bwe ntyo kwe kumukwatako ne mugamba nti tokaaba naawe, ekintu kino tukiwa obudde, osanga tunaasala amagezi. Mazima twagalanidde emyaka 3 naye byonna bya bubba. Singa kitaawo amanya nti twamanyagana dda, amatu gange gano g'olaba enkya ogasanga gabisse entembo. Nambi okimanyi nti obwomu oyinza okulya ente namba n'ogibuusaawo, naye toyinza kugimira mu mumiro gumu. Wabula singa bagitta ne bagikolamu emikalo, bw'ovuunyuulako mpola ogiwerera emyaka 10 ng'ogimazeewo. Ebigambo ebyo bye nasembyayo byazzaamu Nambi endasi, era yali anyiibanyiiba yaddako akamwenyumwenyu. Bwe nakalaba omutima ne gunzira mu nteeko, era mulina empulira ng'ayota akasana ak'ensonnonsi. Nga tetunnayawukana Nambi yankakasa nti ye ensonga eyo yali agitutte nga nkulu nnyo, nti oba kitaawe yali tajja kwaniriza mukwano gwaffe ezo zaali nsonga ze. Yankakasa nti yali mumalirivu okufumbira omusajja yenna omutima gwe gwe gwali gusiimye, ng'amaliriza yeebuuza nti ye abaffe oyo taata jjajja ye yamulabira maama. Konze ng'akaseko bwe kanneetimbye ku matama nti nnyabo buuza nze yaliyo. Fembi twatulika ne tuseka, nga tumaze okugwaŋŋanako mu kafuba twayawukana. Nalembalemba n'enziriika naye ng'omutima gusigadde wa Nambi. Nagenda ndowooza ku bigambo bye nga sibimala. Neewuunya engeri omwana muwala oyo gye yali alemeddwa okulaba obuzibu obwali bwolekedde omukwano gwaffe singa kitaawe agumanyaako. Ddala Nambi yali alemeddwa okumanya amakulu agali mu njogera y'Abaganda nti omwavu takwana, n'olugero olugamba nti akajja obunaku keemanya. Naye bambi saamunenya nnyo anti omukwano gwe mukwano, ate enkukunyi temegga embwa. Newandibadde omukwano gwaliwo naye seerabira nti enkoko ebojja kyenaamira. Bwe nagiranga ne neepimamu oba ddala bisaati waabwe nali nsobola okuwasa Nambi, naye nga neebuuza nti naabikola ntya bino? Kati taata bw'abimanya nakana akamanzi ke yeesuulamu ennaku zino nzirawa? Ye ate Kalisiti kitaawe wa Nambi bw'amanya nti nze mpayipayi, nze mpepeya n'omumbejja we nzirawa?
ate kati nno Nambi atandise ebyatufumbiriganwe. Ekiwundu kitandise okusamba eddagala era ddala kisazze. Kale Kisirinya nali mugamba nti byandikaluba mu maaso eyo nga yaŋŋamba nti ndi mutiitiizi. Naye ng'oggyeko emiziziko gino egyali gigenda gyerimbika mu kkubo ly'omukwano gwaffe ffe okwagalana. Twali twagalana. Nga wayisewo ennaku bukya Nambi akoona ku nsonga y'okufumbiriganwa, twatuula ne Kisirinya tukubaganye ebirowoozo. Kisirinya naye teyalina ndowooza njawufu nnyo ku yange, nga naye talaba ngeri Kalisiti gy'ayinza kunzikiriza kuwasa muwala we. Kyokka yandabula obutagezaako kukola kintu kyonna kyali kiyinza kulumya mutima gwa Nambi, nti kuba omukazi bw'aba asazeewo okwagala ayagalira ddala ne yeemalamu ng'ogw'empaawo, nti era singa akosebwa mu mutima ayinza okwekola obulabe sinnakindi n'okwetta. Kisirinya yaŋŋumya nti tebeesigwa totya, buli ekiba n'entandikwa kifuna enkomerero. Katonda w'e Butonda ajja kukisalira amagezi. Bwe twamala okuwayaamu twasalawo tugendeko ku ttale tulabe oba ebiswa byaffe byali bisoose okuzibula. Tuba tugenda ne mbuuza Kisirinya nti Kiisi, ebyange ne Nambi obimanyi bulungi naye gw'ogoberawa? Tumaze naawe ebbanga naye tondaganga muntu yenna. Kazi bagamba nti twagalana bw'ambeera amaloso takubuulira. Ko Kisirinya nti owange si bwe kiri, naye gwe njagala kirabika tandiiko. Nkoze obukodyo okubumalayo n'enjiyayo n'obupya, naye maama nsika nswaswa ku mazzi, mwana muwala akyakombye kwerima. Tebeesigwa nkubuulire, mwana muwala oli yalungiwa okukira. Aba tannakimalayo ne zireeta lunkuse muwala wa lungudde. Bannange ekiteezaala tekyala. Omwana muwala ono yalina olugambo nga nnyina era nga ku kyalo ffe bavubuka banne twamupaatikako lya mmindi mpya. Omuwala ono yayogereranga kumukumu ng'ayita ku nju ekutta omuliro. Bwe yatuuka we twali n'ayimirira ng'ayigulizza, n'akwata mu mbinabina n'atulamusa nti kimmwe. Twetunulako n'oluvannyuma ne twanukulira kumu ng'abaali baalagaanye edda nti tewali kiggwe. Ko lunkuse muvaawa? Ko Kisirinya nti gy'otunudde. Ko ye nti ate mulagawa? Ko nze nti gy'okubya amabega. Engeri gye yali ng'akyayina amannyo ge gonna yatusooza. Omanyi ow'amali butasobola kusooza. Kisirinya yamugamba nti nnyabo mmindi mpya, lwaki otuyisizza mu mannyo go? Tukukoze eki? Ko lunkuse nti ako Kanambi akabawaga mulowooza baakabajja mu zawabu olw'okuba nno koogera oluzungu. Ndaba naffe newandibadde tetwasoma tulwogera nnyo n'okukasinga, naye tusalawo obusazi kusirika. Nagezaako okunoonya akakwate konna akaali wakati wa Nambi n'ebyo bye twali tuzzeemu omuwala nga sikalaba. Kyenva nkwata Kisirinya ku mukono tuviire Naluwali. Lunkuse twamulekaawo ng'ayimiridde, naye tuba tuggwerayo. Lunkuse n'atuwereekereza ebigambo nti ensisinkano teba ya lumu. Nasembayo okuwulira ebigambo ebyo nga taata nnyumiza omusezi mu kibira. Tufudde. Olwo nakakasa ebigambo Nambi bye yali aŋŋambye olumu bwe twali tunyumya nti omusomesa we yamugamba nti eddalu lya mirundi 72, n'olw'ensonga eyo buli muntu mulalu mu ngeri ye, kyokka abamu balalwa okusinga ku balala. Bwe twamala okukebera ebiswa twayawukana, naye neyongera okweraliikirira kubanga lunkuse mu kuzunza olugambo yalimo. Kyokka ekiseera bwe kyayitawo nga siwuliddeeyo kanyego, ebya lunkuse ne bingwa enkoto. Abooluganda mwebale nnyo okuwuliriza olwaleero, essuula yaffe ekomyawo. Twayogedde mu kusooka nti mu nsomesa enzaaliranwa bajjajja baakozesanga akakodyo k'emizizo okututangira. Kaakati gweyo gye wakulira, mizizo ki gye wawulira? Era tukusaba naffe ogitusomeseeko ng'ogiwandiika mu comment section. Tuwandiikire otubuulire emizizo egyo. Abasobola tusaba oli bw'awandiika omuzizo ate otubuulire bajjajja kye baali basomesa. Akumenya takuumira mpeera. Mwebale nnyo okulaba, mwebale nnyo okwekuumira kusufira.
Egenze ewakiwana gendo okulyedwata walalalala mutekisantenga bwe tuyiga ebyaffe ennono zaawanno tuyiga okufuna okukota akasirwa nnimi jajjazze bidaya tunyumiza ebyedda ebyaliwo edda singa nataliya tugerera obugero engero ensonge awo olwatuuka ng'otulabira koyikoyidya nina mukazi wangatambula zina